ebitaano ng'ataasoma ne bwino nga tukuwa obubonero bwino wa bubonero 10 obwo ffe tusalawo ze tukuwa oba tukuwadde kamu genda naako oba tukuwadde bubiri tonyiigira omuntu ffe tusalawo kale tugamba nti olunaku olw'ekyabwakutaano Sekanja Kakirizwa Notre Dame Senior Secondary School wali mu Nyendo Segirinya Ali Kings High School Lukaya Kiyimba Joseph Setru ku Kirumba ne Segirinya Bernard Nakasoga Secondary School mu mugenda okufundikira wiki yaffe esooka olunaku olw'ekyolwokutaano olwo abasigadde mulinde mu nteekateeka y'enkuluze ku Sande tujja kuba tubabuulira ennaku ze mugenda okujjirako ate tulabe nga tutandika wiiki ey'okubiri. Florence bibuuzo bibiri bya buwangwa. Ensolima kyeki? Ensolima Wakali madembe. Bembe? So ensolima eba mese komaawo bakuwa akabonero kamuddembe. Florence ekibuuzo ky'ekisembo ogende mu bwino kiikino. Kasooli abala eminwe eminene ennyo mutuweera erinnya egganda. Nagayinja kufuna jangu. Nedda oyo olusoga olwo olusoga tuli mu Luganda. Dikusooka waliwo omusoga munno wano naye gogwo tugiyita eminnandi oba omunnandi. Otegedde? Soma bwino bwe bakulaga. Okobye lusoga mwana. Soma. Wakalima teyali mubi ng'akwata mbazzi nga yeeyongera kutambula. Aba atambula n'asanga abasajja nga babaaga ente eyakula n'ewola ate nga ennyama yaayo eringa ey'ekinyirikisi. Baali tebalina bwambe yadde embazzi naye nga babaagisa bumuli. Ko Wakayima nti ente gye mubaagisa obumuli munaagimala ddi? Embazzi yiino mutemese. Ko ababaazi nti munnaffe nnyini wamma ggwe omanyi ennaku y'abanno weebale otuyambye. Wamma ggwe omanyi ennaku y'abanno weebale otuyambye. Bwe baali batema amagumba ag'enkwakwa embazzi n'ekutukamu bekkutu ne bakifuuwa nga bakizza munda. Ko Wakayima nti bannange ababaazi b'ente mukansombedde. Kale bakuwa obubonero buna saagala twongere kusala bubonero bungi. Jangu mukulu Ddembe siye gwe Ddembe. Ebibuuzo byo bibiri ebisembayo wuliriza n'obwegendereza nnyo bino obutwala obubonero buli 6. Ekisooka ekisembayo ekiddira ekisembayo. Ebbonda kyeki? Ebbonda sebo biba bikudumu ebisigala mu kita. Bakuwa obubonero 3. Naye walibadde okunnyonnyola obulungi awuliriza lwe lukudumu okudumu lw'omwenge omuganda olusigala mu kita oba mu ndeku. Ebyo tuyita ebbonda. Tugeze ku kibuuzo ekisembayo. Zino nno nva. Nva. Ziva ku bikoola by'amayuni ziyitibwa zitya? Sebo ziyitibwa omukono gwa mbuzi. Nkotedde. Wakayima. Mukulu ono ziyitibwa timpa. Timpa. Muwe bwino. Muwe bwino. Ko Wakayima nti bannange ababaazi b'ente mukansombedde. Kimbagaya balama kati naakola ntya? Embazzi tebadde yange ebadde y'abaweesi. Abaweesi tebabadde babi batutte mazzi gange. Amazzi tegabadde gange gabadde ga Wamugga. Wamugga tabadde mubi akulukusizza kyoya kyange. Ekyoya tekibadde kyange kibadde kya Waŋŋaŋŋa. Waŋŋaŋŋa tabadde mubi alidde empafu yange. Empafu tebadde yange ebadde y'abakubi ba mpafu. Abakubi b'empafu tebabadde babi bassizza jji lyange. Ejji teribadde lyange libadde lya Wankoko. Wankoko tabadde mubi alidde kalo kange.
akalote kabadde kange kabadde kagguluddene oba bano bonna mbayita ne mbayita enkalu akomaawo naye muwa obubonero buna bwe bakuwadde abakulu tweyanziza nye tweyanzeege muzzukulu akisolose byoto gwe wuuyo oyogeza nno simba oba obeerabeera nnyo n'abambejja simanyi n'abalangira kale naye katugende n'ebibuuzo byo bibiri ebisembayo ate osome bwino mwattu bw'oba ogenda okusaba omuntu ensigo ya muwogo ensigo eyo giyita otya okyalina obudde wakayima biti bya muwogo nsaba ku biti bya muwogo bino ngende ensimbe ebintu byangunye bagiyita biti bya muwogo nambatya twala kino wamma ekitundu ky'ekitooke ekibeera mu ttaka etto nga batemyeko ettooke ekyo ekisigala mu ttaka bakiyita batya ettooke kwe liba liyimiridde okyalina obudde kiyitibwa kikolokolo Tereza nkolokolo muwe bwino zaifa tandika awo Wakayima teyalwanga yeebagajja mutwe gwanti bwe yatambulako ebbanga ggwanvu n'asanga akatebe nga yeetikkula mutwe gwante ng'agusuula mu mazzi amayembe nga gasigala waggulu w'amazzi Wakayima ng'atakkiza nduulu ey'omwanguka nti bannange mujje munnyambe ente ya kabaka mbadde ngitwala ku kibuga naye yiino egudde mu kateebe mwanguweeko tugisikemu nga tennabulirayo olwo nno nga konna keekaniikiridde ng'akabikka ku nkanaga era nga keetalanga namutala omunyageko ente okumpi awo n'akateebe waaliwo abasajja abalaalo nga balunda eggana ly'ente zaabwe eddene nnyo olwawulira enduulu ne bajja n'ekisubi ku liiso bataase ente ya kabaka bwe baatuuka ku kateebe nga bakwata ku mayembe g'omutwe gw'ente nga basika eno nga balumye n'ogw'engulu komaawo kati nambatya nga sinnakuwa bubonero bwe tugenda kukuwa kino bw'okitta nga tukwongerako kamu akateebe kyeki akateebe gabeera mazzi nga mawanvu nnyo bw'ogwayo kizibu nnyo okuwona ani akamanyi jangu tuba tusomesa akateebe kyeki sebo akateebe libeera ettosi nga liri mu kintu kiringa kinnya naye kiba kiwanvu omuntu singa aba aguddemu gyakoma okulwana gyakoma okubbira tetujja kuwa kabonero oli muwa obubonero obwe buna obwa bwino tweyanzege tusomesa obadde okibuuza ddaniyo wano nti akateebe kiki tugenze mu nsonga zino uzaifa wamma ebibuuzo byo bibiri ebisembayo gende mu bwino tuwuziko akabbinkano kw'olwaliro si kyekiikyo waliwo enva eziyitibwa omukono gw'embuzi zivaawo omukono gw'embuzi guva ku bikoola by'ensujju dembe sebo omukono gw'embuzi ziva ku bikoola by'ensujju nga bibadde bito nambatya nakulabye owanisa omukono
biva bikoola bya muwogo. Bonna tobawo. Nobadde njagala oŋŋamba ekigambo ekintu ebyo ssuusa. Ebikoola by'ensujju tibirina linnya oga nti biva ku bikoola by'ensujju. Ebikoola by'ensujju bye tuyita essuusa. Era bakufumbira essuusa oga nti banfumbidde omukono gw'embuzi. Okitegedde? Entula Omuganda aziyita atya? Entula. Namba tyankulabye owali lwakuba toyogera. Entulagiti. Wakayima te. Florence yasoose yazzeeko. Omuyaji. Wakayima te. Egyo miti ddembe. Kwagala enva. So aziyita entaligita. Entaligita. Ddembe muwa akabonero ke kamu. Tugende muwe bwino we. Tandika bwino. Ko abalaalo nti bannaffe Wakayima tukukutte entege n'amagulu. Totuleetera akasasambula bbwa. Leka tukuweemu ente 20 ozitwalire Kabaka. Sikulwa ng'aba sikuba ng'agaba ekiwendo ne batuzinya omukejje era n'ente zaffe zonna ne tuzirunga mu mmindi. Ko Wakayima nti ekiraalo ky'ente mukimpe nange awo n'awolezaawo nga ntuuse mu maaso g'omutanda nneme kumubaanika. Abalaalo tebaali babi nga bayungula ente 20 ennungi nga baziwa Wakayima. Wakayima ng'agoba ente ze. Musajja mujeeko akata. Kode obubonero 3 tweyanziza nnyo tweyanzika omungi awuliriza. Tukwebaziza okuba nga otugoberedde bulungi nnyo. Tumirayo abantu 3. Okusooka ntumira taata wange Jemba Siraaje. Nentumira omusomesa wange w'Oluganda Mr. Senabulya Robert. Kati nesembyeyo okukunga abaana ba Kiryasaka Secondary School bonna bayire Sebaggala Bashir bakalulu bwa head prefect. Okampeyingidde wano. Jangu oma namba tya naawe otumire. Neyanza sebo. Kale baaba. Namba tya tumira. Tumirako senga wange na Jemba Harriet ku Uganda Dance Pharmacy. Ntumirako baganda wange na Kato Dorothy ne Babirye Sharon ne muganda wange Letitia ne tata wange Linda Charles. Tweyanziza sigala tumirira awo ne butava mu ntebe bajja kutuula mu ntebe yo. Ntumira omusomesa wange w'Oluganda musomesa Luswata Mayiga Kelly. Ntumira director waffe, ntumira HM waffe, deputy, abasomesa bange mwenna mbatumirako, abayizi bannange mwebale kumpagira, mwebale kunsabira, mwebale kunjagaliza. Dembe jangu oyimirire wano naawe otumire awo wamala. Sebo nsooka